Tubalamusizaako abalabi baffe abalungi abeekumidde ku channel ya Akarich Media Uganda wamu ne Flashlight channel Uganda. Olunaku olwaleero tukyazizaako Deputy Secretary General wa kibiina kya FDC nga bye bibiina ebimu ebya opposition mu Uganda bye tulina. Tusanyusa okulaba Mwami Harold Kaija. Nange nsanyusa okubeera nammwe nga bulijjo. Njagala okulamusa bannaffe tuli mu buwambe abagezaako okulwana okumanya ebigenda mu maaso kubanga channel zino omuntu okulaba bataddemu akasente aka MBs n'ateekamu obudde so kati ayinaawa n'omusolo so twagala okubeebaza abalina bye bakola twagala okwebaza abatalina tubasabira njagala n'okusaasira famire ya bunnamawulire Shira Nakabuye yafudde ng'azaala embalala naye gatta ku bakazi 19 abafa buli nnaku nga bazaala. Tusaba Allah amusaasire byonna ebyamusobako era ndooza kibeere ekyokuyiga eri abo abafaayo okuteekateekera eggwanga mbu abakazi okufa 19 buli lunaku mu nnaku 10 babeera abakazi 109 mu nnaku 10 baba abakazi 109 kati bw'okubisaamu emirundi 3 tufiirwa abakazi abawera 15,000 buli mwaka naye nga bafudde bazaala. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mbeera y'obulamu mu nsi yaffe Uganda naye okusingira ddala kansooke neebaza abalabi baffe abali mu Uganda abali mu UAE abali ebweru mwenna mwebale kwekuumira ku Flashlight Uganda wamu ne Akarich Media. Mwami Kaija akanyumidde obaye tugenda ku mikolo baagala nnyo okutumira abo abavudde e Kampala katolo gwe nagendako nga omukolo ogwo gakoliko abavudde UK bangi kakati niwabawo omwogozi yajja n'agamba naye mbu naye ava UK namuza nga twekifaana nti Uganda Kampala kati kijava ate nga ali mutuufu mu ngeri ye nange ntumira mikwano gyabo Gambia bava ebweru nange oluusi abatera okunnoonya twabaguliddeyo platform kuba nazudde bannayuganda bwe tuwandiika tebaagala kusomako bagaanira ddala naye bw'oyogera ekyo kye baagala so bantu ba visual na audio basobola okugenda ku YouTube nasanko amannya gange Harold Kaija official bajja kusangawo ebirowoozo byonna bwembando ebirowoozo byange nga bwendowooza sinza asingayo obugezi ne bwendowooza kati nga naye aleetayo ebirala bwane bwakola ki bwalowooza nga tukubaganya nga tufuna consensus olwakedde okuŋŋamba nti sitegeera nga kyategeeza mukyo ne mugamba mbadde sifuna nk'omuntu akiŋŋamba nosunza nti bakiŋŋamba naye okiŋŋambye bw'olimba sinza asoose ne mugamba munne gwe asoose naye kyoba okolamu bulayizinga bonna amanyi mbusitegeera mbalabyeko ntegeere obutategeera bwange oba we buli ne mugamba naye ngenda kwesibako onyambe njeko okutegeera n'agamba ate weese okuziŋŋanda nti kati bw'asobodde okutegeera mbusitegeera oteeka okuba nga otegeera nnyo okusobola okulaba nti nze sikola ki sitegeera abalabi baffe abali ku channels zaffe tubasaba bw'oba ofunye message zino oba ng'olabye obutambi bwaffe osobola okomentinga n'otubuulira kikyoyize n'obuuza ekibuuzo kyoyagala okubuuza bw'oba onyumiddwa videos zaffe likinga subscribinga oba tona subscribinga tusobole okuba nga tutambuza nga tubaweereza ate nga namwe mutufuna bulungi abatana subscribinga. Mwami Kaija twavudde mu kulayira naye ebimu ku bibadde biruma bannayuganda embeera y'ebyobulamu mu Uganda nga bagamba teteredde bulungi. Wuyo tugambye nti twafiiriddwako munnamawulire kitalo nnyo kitalo ddala omukama amusonyo byonna ebyamusobako naye mu mbeera eyo Mwami Kaija biriwa ebisaanidde okutereezebwamu tulabike nti embeera bwetyo tebeerawo mu kisanja kino oba mu myaka gino ejjijja okutandika n'ekisanja kino kye twatandiise. Neyanza nnyo Becky ku nsonga okuleeta ensonga enkulu eddala njagala okuyozaayoza abaana abafunye degrees Makerere wano nange nafunyeeyo eyange ey'oku Masters of Arts mu Economic Policy Management
nempulirako era abasayansi amu nga bakubye ebirayiro mayo profe nadenoza naffe ffe balayiza naye nga bakubye ebirayiro obuteekalakasa obutatuuka ku mulimu so balina ekirayiro kyabwe ekyo kyebakola kyebakuba era ndowooza abasinga ba policy makers kyebayiseemu okuba nti abantu baffe abo babanyuunyunta babanyigiriza temulina kwekalakasa gwe walayira kujjanjaba kujjanjaba abantu okusookera ddala noza ebyobulamu ye sekita emu gavumenti ya Mwai Museveni gyetatwalanga kikulu era sente nyingi zosanga ezaali badde zikola ku byobulamu wano mu Uganda ate bannaffe bazikozesa kwejjanjabisa bweru mpulya kubanga era tubirabyeko enfunda ezo erako ddala wetwabeera n'ebyobulamu ebyamaanyi Ssaabasajja Kabaka yazaalibwa Mulago hospital gundi bapresidenti abalingawo abaana baabwe bakena bazaalibwa wano Mulago ogundi bamukupa essasi Obote mu 79 bamuddusa Mulago so nga kikulaga Mulago kyeri akola ki nti balangayo nga bamanyi nti ojja kujjanjabwa obujjanjabi bwonna omuntu bwe yeetaaga gye buli n'omusawo yalinga ajjanjaba ng'ali sure nti nti ajja kujjanjaba ku minisita ajja kujjanjaba ku president yinza okuba muli awo ng'ekya baleese muka president ekya baleese nazaala we ekya baleese omwana we kati n'omusawo ekyo kimuleka ku bunkenke tamanyi mulwadde kyakoze eki azze ate nabali nateekayo ssente nga nabo bamanyi gye bajja okukola ki okujjanjabirwa mu 2005 Mwai Museveni ng'afuna ndowooza muzzukulu waali official Natasha nga agenda okuzaala ebiseera ebyo bakola rekodi bapangisa Nnyonyi namba ne bamutwala agenda azaalire e Germany egye yazaalira omwana yali wa bukadde 5 omwana ogwo twamusasulira obukadde 5 singa ofactoringamu inflation olweyo twali musasudde biliyoni nga 3 ng'ekitegeeza zigundi zi ambulance eziweranga 10 ekifo ky'okuziteeka mu malwaliro twagenza okuzaala omuzzukulu wa Mwami Museveni omu wetuukidde olwaleero buli kiseera obadde owulira mu wiiki eno nga abaana bano abasawo bayintaani oba bano abanaatera okumaliriza nga balaga obutali bumativu ffe tukuyita kwekalakaza nga balaga obutali bumativu olw'empisibwa gye bayisibwa mu eyo gye bakolera ebiwandiiko bya gavumenti bikulaga nti Dr. Munnayuganda omu alabirira abalwadde 1,112 naye nga ekitongole ky'ensi yonna kyatugamba nti buli dokita yali badde alabirira abalwadde ebi 5 so kiba kitegeeza nti ffe omulimu gw'abadoctors 12 gukolako omulwadde ogwo dokita omu yagukola abo tulina okubeera dokita 12 naye buli katundu Mwai Museveni ayagala kubeereko MP osanga MP ng'akiikirira abantu 10 naye nga ne waba taliwo tebafa naye dokita ono waba taliwo bakola ki bafa tawuleo juze Kamuli midwife yafa omuzaalisa nga bagamba omukyalo oyo abadde nga akola ennaku zonna ne ku Sande emisana n'ekiro kubanga nga singa bw'aba taliwo teri mulala ajja kukola ki ajja kuzaalisa naye nga bw'onoonya n'ekyomukisa omubi n'afa nga ate ng'azaala ate yafiira mu kiriniki si mu ddwaliro so nti ekyo kikulaga obuzibu akati omusaala gwabwe mubi ennaku zogenda otuuka mu tebalina ka CT scan tebalina ennaku zobadde owulira mbu oxygen tebamulina ne bakugamba ambulances mu Uganda yonna gavumenti erina ambulance 181
ezitakola ki ezitamala era abantu bangi bafa nga bano baddemu banoonya ambulance emutwale emudduse mu ddwaliro so nti ekyo kireetedde ebyobulamu nti abantu baffe bangi tebafa lwakuba nti balina okufa bafa olw'okuba lwambeera ebyobujja yenyini birwadde abasawo bennyini balwadde ate ne bajja okukola ku balwadde kakati gamba omulwadde n'agenda mu buki mu bulwadde so yembeera gyetukola ki gyetuwangaaliramu kakati njagala okubuuza ekibuuzo ogambye nti abakulembeze abantu ab'ebitiibwa bajjanjabibwa nga mu ddwaliro lyaffe eri Mulago so ng'ensangi zino baddusibwa bweru ki ekyakyuka anti ekyakyuka nti abantu abali mu buyinza bo balowooza mbu emmundu yejjanjaba byonna era mwami Museveni asinga kwogera ku mmondo minisita we Mulamba gwe bayita Malinga yayita Dr. Malinga yafiira ewaabwe eyo e Bukeddi yafuna obuzibu naye nga akalwaliro akasookerawo kali mayiro 4 kati mayiro 4 ogavuga ku ttaka kikwetagisa okugavugira essaawa ezi 2 bagenda omutuusa ng'akola ki ng'afudde waaliwo omusajja bamuyitanga Agaba yakolanga mu KCCA yayine mwanyina Museveni ne bagwa ku accident saidi z'Isingiro naye ne mwanyina Museveni babateeka kabangali gye bafuna ey'omusaasizi ne batuuka Embalala hospital nga teri biyinza bakola ki bakolako Agaba n'afa kakati awo bali awo bategera ono mwanyina w'omuki w'omukulu ye ekimuyamba ne baweereza ennyonyi n'emukima Embalala n'emuleeta wa e Kampala tebamuleeta Mulago ne bamuleeta mugana amalwaliro ki agali wano afune first aid ndowooza n'amalanga agenze ki bweru osanga singa teyaliye naye twalikoze ki twali muziise kubanga embeera bwete bwekola ki bwefana so olwera juze mabega olwokuba nti babufaako ne bajja ne balonda minisita nga musirikale gundi yabiseera yali brigadier Muhwezi ne bayeeta deputy we nga musuubuzi Mike Mukula kakati ng'ebyobulamu babitaddemu abantu babiri omulala kubanga oli omusirikale nga looya kakati nga bebatege looya ategera by'amateeka ono ategera bya kukola ssente era wagenda okulaba nga ssente z'abalwadde ba siriimu eza Global Fund nga zo baziridde kubanga bali mu kintu nga tebakikola ki tebakitegeera walabye mu COVID twabadde mu COVID budget eya COVID sente zayo tezisinga zagenze mu defense beewola sente ne bakwata trillion namba ne bagiteeka mu defense kana obuza defense ne COVID bikwatiraganiddewa ng'abategeezezza nti ebitanda twalina ebitanda emitwalo 4,200 mu Uganda yonna ICU units byogamba mbu oli bubi nnyo nga tulina 5 mu Uganda yonna ng'ekitegeeza singa abantu bafuuka balwadde nnyo ne bawera 56 owa 56 yalina okukola ki okufa kubanga talina bagenda mukola ki kumuteeka ne bakulaga mbu districts 39 tezayina wadde eddwaliro kibayita hospital so bateekawo district naye nga ekikulu nnyo office ya chairman weri neyakaawo ne RDC naye nga ekiralwadde ekisinga obukulu tebakitaddeeko ki sente ebintu ebyo tubibategeeza era bannaffe nga bali basuubira mbu COVID yonna mbu agenda kutuluma ne bagamba nti abantu abawera emitwalo 12 bayinza okubeera obubi kuba bajjanga nga nti atuyinza okufuna abantu ku bannayuganda 2% ejja kulwala tuza babalanga emitwalo 7-8 mbwa abawera emitwalo banga jja nga beetaaga ebitanda naye nga beetaaga ebitanda abayinza okwetaaga ebitanda ng'ebitanda byonna tebikola ki nga singa tusuubira nga mu Uganda obulwadde obulala bwonna buwummudde nga obulwadde bumu bwa COVID bwe bukola ki bwe buluma nga n'ebitanda byabwo tebikola ki tebiriiwo tebimala kyova olaba twamaliriza nga Nambola wasambirwa endiba kakati nga lyeki eddwaliro naye tebakugamba mbu wali eddwaliro lye bazimba
n'owulira sikando yerubowa so akali nti bannaffe abaliyo bataddewo baki gwa naggamba kati ne kireetera n'abasawo buli omu kati okweyiya baŋŋambye mu ddwaliro lyawano egundi wano ekawempe Mulago bagende busima ku level ki kuliko gye bayita private clinic private bagita private pharmacy nti omuntu owa bulijjo mu ddwaliro lya government ye mwada kalekeddagala oyina wose ogula eddagala yes ng'ogula ku beki naye mu ddwaliro lya government mpulira kakati otunuulira nti bw'ogenda n'olwala bwoti bagamba nti genda wali bakebere nti sikaani eri wali wabweru sikaani si ya gavumenti ya muntu sekinoomu ate ng'olina kukwata ssente kati bwe gujja bagira kumwe bano abalwadde bano abasawa abatalina gakusobola kukola ebyo nti gwe bafata gwe azze okulwala leeta 5 okulagirira omusawo leeta omutwalo okukwatako leeta gunde nekibeera nti omuntu mutwalo gumutwalo 5 kati atalina ssente ezo n'oba nga tosobola kukola ki kuyambibwa kati ng'ekyokulabirako just week eno ku Sunday waliwo mukwano gwange omu accountant yagenze nankubira essimu nga ntegeeza byasanze mu ddwaliro ewa Kiso ye nga atidde olw'okuba teragendayo mu malwaliro ga gavumenti yakyewuunyiza nnyo yasanze yadde agenze kukima mukwano gwe nga mukyalo yazaalidde mukwano gwe nga taliwo yadde agenzeeko kituyita up country okukola n'agenda akimu omukyala n'atuukayo nga empisa gye bayisa abakyala abazaala mu ddwaliro nga waliwo owa bodaboda yazze ne mukyala we okuzaala ekiro bababuuza mulina kaki nga balina kaki poliisi ebatigomye eno ebasaba eza kafyu buli omu abayiiya kesisi ebayiiya nga talina kaalina nga bababuuza mulina kaki nga babuuza ssente era nga emitwalo 5 10 15 zaalise kubanga bamanyi mwabakolamu abaana mbazaalya miliyoni 1.5 kakati bano balowooza bamuggyako emitwalo 10 bw'abanga azadde ow'obwereere kambuze mwami Keija gavumenti si eteekeddwa okuprovidinga ebintu ebyo eri abalwadde ezo si za risiiti sinna kutegeera ezo sente si za risiiti zaki za musawo akukoleko kukwatako bukwasi kibaita okukukwatako okubako ndi akuyambeko 15 ne bakusaba simanya ebikwebe bya jiiki ne bakusaba ebigundi bya omo ne bakusaba simanya gozi bakusaba gundi obuveera biki byonna bisaya mu kwante nene kali musajja abalabye abalungi abali ku Akarich Media wamu ne Flashlight Uganda tujja kusaba abasawo abaliko abamanyi ku bintu ebyo muwongero tutangaza ku ani ateekeddwa providing ebintu bino eri gavumenti tebetaaga kuga tutangaze gavumenti kuba abakozi ba gavumenti bina okuba nga ki gyebiri okimanyi gye bayita mama kit eriko ne not for sale bagituna emitwalo 3 genda mu maaso tubuulira omukyala so omukyala bwe yatuuse nga talina kyalina ne bamuleka mu korido omukyala ne yeezaalisa n'asindika omwana n'amwesikayo ne yeezaalisa talina ki talina wadde 10 bwe yamaze okumwejja mugamba olina ejjirita nga tabikola ki tabirina n'atoba n'azaala omwana we mu mberi egoli bw'agira mu mberi ey'ekikangabwa abazaalidde mu maswali ag'ebbeeyi mulabanga firimu muyinza okulowooza nga gyetuyinza okuyita fiction muyinza okulowooza ng'ekitasoboka naye nga kyekikola ki kyekisoboka n'asula mu kolido nga tebamuwadde kitanda enkeera baawe n'atwala mukazi we nga talina n'eki kyakoleddwako mwami Keija nja kusaba tukole follow up ku muntu oyo gw'otugambye twongere okumanya ku nsonga eyo ddala kituufu bwekyo bwe kyabadde nga bw'otugamba lwansonga nja gye bagamba era njagala kubasaba temugenda awokka mugende buli health center
ya government kubaga naga private wede botwale munango bokoze eki osasudde ngekyo sasulidde ne mugende mu malwaliro agagavuga government mwogereko ne bogenda ku kyalo kwosula ononya abakyala bamufuna mpola bazaliddeyo bakubulira embeera gye bakola ki gye bayitamu embeera gye bayitamu mbi ne bangamba ku lwokubiri ng'enkya Mwai Museveni alayira enkuba yatonnya nga mwajayo naye wane Kampala abakazi abakazaala ne abasindika natula ebweru nga ate mbwa abasawo bambi abamu department endala abayina ku kisa nga yabafunyeyo ebiveera bakole ki bebikeko kweganga byolowooza mbu si bya buntu babafulumya n'abaana andi n'omwana wo bannange so nti obutali bwenkanya obuli mu ggwanga muno bugenda kuleetera abantu abaavu okulwana abo abalina era kale ogenda okulya nti mukagundi yafudde azaala naye ebyamuleetedde okufa nga azaala ebyo teri abikola ki abikugamba era kyebizo kyensiba ngamba nti mu Uganda abantu bangi tebafa lwakuba nti balina okufa oba Katonda asazeewo bafa olw'obulagajjavu waabo be bawa omusolo gwabwe gubateekateekere ne gutabateekateekere. Emboozi gyompadde mwami Keija nange ndi mukyala era eyo gyoyogerako gye ndaga sonda atogende sikusabira kutuuka eyo kusabira obeere n'akasenteko kakadde kamu plus ogende ng'asasula omusolo akati wandi bwona agendeyo ofudde oba bw'ogendayo ng'olinayo emitwalo 10 lwojja okufuna omuntu ajja okutu era bw'ogenda emitwalo 10 gobe era ojja nagamba mbu eri balabirira ndowooza awo tugira tulindako nenda tolindako kula akasenteko mu Uganda ya Mwai Museveni mwami Keija omuntu asasula omusolo ng'asasulira ebisale by'eddwaliro ng'asasula omusolo asobole okukola ki genda mu ddwaliro lya gavumenti obagambe mbu olina omulwadde yeetaaga kutransfaringa obagambe mbu oyagala ambulance oleba nakubuuza omulwadde ayudda bajja kubuuza ez'amafuta weeziri nagenda emubende nga yo bakusa emitwalo 20 mwegi n'obuuza abantu bameka emubende abatereka emitwalo 25 nga weegirieka so teyakalogera nti mune tetuzikola ki tetuzirina kyova olaba osanga abantu ku bodaboda nga balinga ababiri nga golowooza batambudde babiri naye ng'ali wakati muki mulwadde nga bodaboda yefuusa ambulance osanga mu kyalo ambulance zire ez'ebiseera bya Dr. Cook mu 1900 genda mu kyalo sikyagenda mu maaso ne bakwata engeri y'emiti ebiri ne baaka engoye ezasoyo kati omulwadde ne bamussa ku ki kati ne bamwetikka eyo naye ambulance eri mu Uganda kakati Mwai Museveni bwe bwalaba mu ngeri efaana bwetyo obadde olaba ze health center kye basooka ozigulira ne bazigulirawo pick up osanga omulwadde nga bataddeko mu faliso nga kuba mutale ku pick up nekuba hampu kyova lwaki batugamba yadde ayingira n'akutuka aba afiiridde mu kkubo nagamba nti buntu oyo abeera kintu olw'okuyingira ati yabadde ayingire mulago n'akola ki n'akutuka bamutusala mukeberako nti mufu kakati onaga nti afudde ayingira naye nga yafiiridde mu kkubo ebinnya byaffe byetukola ki byetulina era kyova nze oluusi nenyina abaka palamenti ababuzaabuza abantu balina za ambulance naye nga luyale moroka zibalina sa ambulance bagula zino moroka ezirina okukola taxi ne bajja n'akisaako ekigundi ekizinda ekitaala bwamala okisaako ekitaala nekola ki n'avuga kakati gwe n'olowooza mbu ambulance ekoze eki etwala balwadde naye nga tayinza ambulance liba ddwaliro eritambula moving hospital bannange eyo yembeera oyo yensi mwe tuwangaalira mu nsi yaffe Uganda naye katusabe omutonzi atuyambe ebintu bikyuke. Mwami Keija njagala kubuuza abalwadde kantuukira ku basawo luli ba president bajjanjabibwanga mu Uganda sawe no bagenda bweru ensonga eri ku education system y'abasawo nti yakyukamu oba ebyo
kale ankubuulire n'abasawo abamu abajjanjaba abo abafuluma ebweru bannayuganda bava ne bagenda ebweru ne bajanjabira ebweru abasawo abamu abajjanjaba bannayuganda genda Mwakani hospital kati ekibajja wano batwalisa eri ebweru nedda ebikozesebwa tebiriiwo sajja abalina akuma kayagala okukozesa nagamunete kaliwo nali agadde okujjanjaba gundi omuloodi yabadde wone Nairobi nga dokita amuliko munnayuganda abagende South Africa badokita abaliko ki bannayuganda wa gundi dokita asinga okukola ku mitima dokita Kiyingi Australia ngajjanja ne ba presidents munnayuganda waliwo badokita babiri bannayuganda baali basabye okukomawo bakole ku Uganda Heart Institute nga tebasaba na sente mubaka parliament zasasulwa nga basaba milioni 10 be bantu babiri milioni 3 ze milioni 3 mu government egama tezirina eringa basaba sente empitirivu laga katukolewa kasente ki katone tukolere wano ojukira ekyuma ekyali kikebera kansa ekyamala emyaka twamala kulekana nnyo nenga lwaki mbubannaffe abatuwamba nga baguddewo zigundi zi pharmacy ne clinics ezikola ezina eddagala erikola ng'ekyuma ekyo kati nga bagamba genda wali Garden City nga bagikubuulira erinnya mbugenda ogule ki eddagala ejjokukola ng'ekyo kati mu eyo period bo gwali mugano sente bakola ki bakola mpitirifu so ekyo ye serious problem nti wano tebateekamu eri bagirabanga na tuwa teafunye omukisa okutambula okugenda k'ebweru era sebo ne wakkiriza ogenda ebweru sebo obeera wakabi gavumenti okuweereza juuzi omusajja gwe nawedde gwe badde baagala okuba vice president teyafiiridde mulago yafidde nakasero Honorable Kasamba kati mwaye Museveni n'afiirwa omuntu gwe yadagala abeere vice we osanga singa n'ebyobulambu byali birungi yava na Kyankwanzi yali janjabidda Kyankwanzi naye bamuddusa bamuleeta ki mu ddwaliro liri private. Mwami Kaija omuwi w'omusolo era omuntu alaba channels zaffe zino olowooza ayambiddwa atya ku nsonga ebyobulamu? No, bannayuganda balina okusaba tugita accountability. Bannayuganda balina okusituka. Gavumenti eringa mubiri awakusiiwa obutakula. Kati omutagiraga nti mwetaaga ebyo ne mukano ne ku maloboozi ne ku bikolwa abasawo baali badde beekalakaasa ne bannayuganda baali badde beekalakaasa kubanga abasawo kye beekalakaasiza babawe ebibayamba okukozesebwa bakole ku ffe kati ffe basabira tugaba abasawo beekalakaasa kiringa abasuubuzi basaba okubakendereza omusolo naye bagusaba ffe kubanga bwe bagwongeza ffe abagenda okugula ebintu tuga nti abasuubuzi bali mu kwekalakaasa yeti ng'omusuubuzi bw'asasula ogwo omusolo naye agukyajinga gwe so ndi bateeka abakulembeze ku nninga nga batematema budget sente z'ebyobulamu bazongereko. Tweyanza nnyo tweyanze gabalabi baffe abalungi abali ku Akrich Media Uganda wamu ne Flashlight Channel Uganda. Mwami Kaija nsaba osibula abalabi baffe abalungi nga tuwunzika ensonga y'ebyobulamu. Njagala okubeebaza okulwananga okulaba okugoberera ensonga n'ebyoyiga tebiba bibyo bigabaneko ne banno bw'oba nnyindo saa bikwata ku mutwe n'obigabana osharing okuba kale ne bali coding befuuse iyo naawe n'ogigabanako ne banno nga nti wayi ensonga zino zikole ki ziwulirize ate olusino ebibana kibagenda onossaako ne comment bwe tukubaganya ebirowoozo twongera kubanga bano abasajja babeerako nga babiraba bo teboogera naye nga babiraba
kisobola okuyamba okulaba nti ebintu byaffe bitirira ensi endala bw'owulira ze Uganda entabye